Abatuuze okuva ku byalo bisatu okuli Kibiri Bugu ne Busaabala bebasula ku Tebuuke oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi okuteeka obulambe ku nnyumba zaabwe nga bwe zigenda okusendebwawo nti zaazimbibwa mu lutobazi. Bano balabye guli gutyo kwe kuddukira mu kkooti nga bayambibwako munnamateeka Yasin Ssentumbwe n'abalala era ng'olwaliro lwe basoose okusinkana omulamuzi ali mu musango gwabwe. Mu kkooti eno maaso g'omulamuzi Douglas Nsingiza ejjudde ne booga abatuuze bano nga bamu basigadde na bweru. Munnamateeka ategeezezza omulamuzi ono embeera abantu bano gye bayitamu. As we talk, my lord, a number of homes where the applicants are dwellers are likely to be demolished. Ono ategeezezza kkooti nti baagala omulamuzi ayise ekiragiro eri NEMA obutasenda abatuuze bano be bagamba nti basenga mu lutobazi ng'omusango guno tegunnaba kuggwa kuwulirwa. My lord, it will be misused by the respondent. Otherwise, these people cannot be the assurance I'm giving within 1 month to give it to you. Wabula omulamuzi Douglas Nsingiza bano abawadde amagezi enjuyi zombi okuwumbawumba okwewozaako kwabwe era n'alagira ekitongole kya NEMA butagenda maaso n'okumenya ennyumba z'abantu. Kino kisanyudde abatuuze ne munnamateeka waabwe wabula ng'oludda oluwawaabirwa nga lukulembeddwamu Tumuhiire Dorini kutegeeza nga bwe lugenda okukola mu bwangu okuwumbawumba kwabwe. Right now we do not have the information conclusive enough to respond to these issues today. So we just make our humble prayer that time is granted for us to formulate our response and answer to the queries that were raised in the application. Mu kwogerako ne munnamateeka waabwe Yasin Ssentumbwe agamba nti baagala kkooti eno ekakase oba abantu bano bali mu lutobazi oba mu kisenyi. Era tumulaze ne tumugamba nti okusaba kuno nawankubadde kuli bwe kuti tetuwakanya kuba nti abantu bayinza obba gye basula kisenyi naye ekifuula ekisenyi teeka etteeka liteekaawo emitendera egiyitwamu okufuula ekisenyi ekisenyi. Abatuuze bano bagamba nti baludde ku byalo bino era tebalina gye balaga abaagala okubagobako balina okubasasula. Gavumenti egenda kuyimuka ebyerewo omulundi gumu ntambule n'abaana bange mba ngenda kusula wa ekyo kyembuuza bakama baffe abatutwala mumanye nti nawantu we twasenga twagulawo ssente tebamala kuveeyo ne batugoba bugobi naffe tuli bannayuganda mu ntobazi ate nga tuli wantu akalu kubanga olwadde nze wendi oluguudo express bagenda okuluteekawo nga namala tukugulawo era abatuuze abaaliwo abaali bandiranye abamu bababala juno yababala nebasasula abaali basigadde olugoba netutatukwata kati sawa ya leero webagamba nti tintobazi mbanga mwagala okutujjawo tetulina buzibu naye abantu mbategekere omuntu musasule tulina endagaano zero siziriko sitamu tulina amasannyalaze tulina amazzi tuli mu butuufu bw'okubeera mu bifo byaffe tuli ligo. COVID yatuyitamu essaawa eno ekintu kyokka nze ng'omuzadde nsigazza wantu wensuza abaana. Moses Junju, BBS Terefayina, Gambuuze. Ebyo nga biri bityo ate abakulembeze b'abantu abaliko obulemu basabye gavumenti okuggya emisolo